Commander Engineer Stephen Kawesa wendi. Stephen Kawesa ngono essentebe wa Katooke Byeranga yabadde avuganya ku ky'omubaka wa Nansana ku kaadi ya NUP y'omu ku bataafunye kaadi ya kibiina. Kawesa bw'abadde ayogerako eri ab'amawulire annyonnyodde lwaki alowooza y'abadde asaanira kaadi. Nkoze buli kimu kyonna ekisoboka. Mu byenkoze mwe mubadde n'okunsira ne bansibira ddala ebbanga lw'ekibiina. Ntaddemu to the maximum nga kyenjagala ekibiina kitegeere nti ekyamazima nina okwagala okuviira ddala ku ntabo y'omutima gwange. Agamba n'ebibuuzo ebyamubuuzibwa ku lunaku lw'okusunsulwa yabiwuuta buveera ku lw'abantu ba Nansana agenda kuvuganya ku bwa Namunigina. Era nzikiriza nti akabonero ak'essaawa ke ŋŋenda okuyimirirako bassebo ne bannyabo nyegere Parliament. Ne Roy Ssemboga abadde avuganya ku kifo kya Kawempe South naye nga teyaweereddwa kaadi agamba ekyakoleddwa tasobola kukikkiriza. Dr. Roy kugulawo buli wotuka n'omwana omutama Dr. Roy okuva ku mwana owawansi paka ku mutwe asembayo waggulu Dr. Roy gwe bayimba nekyatukubye enkikwe okulaba nga Dr. Roy taweereddwa kaadi. Ekiwandiiko nga kiri official ekiwandiikiddwa bannakawempe South n'abakulembeze ba Kawempe South. Dr. Roy ng'ensonga ye mubaka yekka abadde anoonya gurawundi ng'atambula n'abakulembeze b'ebyalo. Kati awo twebuuliza nti gurawundi gye bagamba eya 60% we bagamba bagijjawa. Hamidu Serembango ono yabadde avuganya ku kaadi y'ekibiina kino mu Bukomansimbi North awakanyizza ebyasaliddwawo akakiiko ka NUP ak'ebyokulonda era n'ategeeza nga bw'agenda okujulira. Essaawa zino we twogerera ndi wano kakiiko k'ebyokulonda nomination forms bwe nvaawo namaze dde okukola petition yange ngitwala ku kitebe kyaffe olwaleero ngenda ku petitioninga nga nsaba baddemu beekennenye gurawundi bulungi. Eyaweereddwa kaadi Seremba agamba tewali amumanyi mu kitundu kino. Bakutekani bajuwa omuntu nze nganze gwenkakasa kwataweza tana nakuweza myaka 3 ku gurawundi ne bakwata kaadi ne bagimuwa. Ate y'omubaka omukyalo w'Ebukomansimbi Veronica Nannyondo asagambiza nga akimezezza okwenjala oluvannyuma lw'okuweebwa kaadi ya NUP okuddamu okuvuganya ku kifo kino. Yabaza akakiiko konna akakoze mu process eno yonna y'okulaba nga tufuna candidate. Tubadde bangi naye nze yafunye omukisa ogukwata kaadi nkyebaza. Nannyondo asinzidde wano n'asaba abo bonna be yabadde avuganya nabo okujja bakwatire wamu okulaba nga baddamu okuwangula ekifo kino. Ffenna tubadde tulina goolo gye tutunuulidde ya Uganda okukyusa obukulembeze bwa Uganda. Obuteeyawulayawula bajje tutambulire wamu byonna tubiteeke mu kisero kimu tulabe nga tutuukiriza ekigendererwa kyaffe ffenna kye tubaddeko.